Gwe munnange omwana ow'obuwala ateekateeka okugenda ku kyeyo naye nga omulimu gw'osaba osaba kugenda mu kiyumba ky'Abawarabu oba mu mawanga g'Abawarabu. Gwe munnange aliyo nga wafuna omulimu gy'oli okola naawe wateekateeka okgendayo. Ekigambo kukwana, ekigambo kukwanibwa, ekigambo kwegatta na musajja waayo oba mukamaawo wandibadde okireka. Ekigambo ekyo kya bulabe, ekigambo ekyo kigenda bassa. Gye mulaga teri abamanyi, wooli essaawa eno mu kiyumba tewali akumanyi, teri wa mulirwano jjajjaawo, tewali wa mulirwano ssengaawo, tewali wa mulirwano anko, tewali wa mulirwano lusiza nsonga zo. Toyina ddoboozi wooli, toyina ddoboozi gy'olaga, teri ajja kukuwulira wooli era tewali alikusemba. Ososolebwa, bakulaba ng'embwa gye baateeka mu kikomera okukuuma n'okugema ababbi, okulya amagumba agaliriddwako ennyama. Bakulaba ng'eyagenda okuyamba emirimu era bakulaba ng'eyalemererwa, bakulaba ng'omunoonyi w'obubuddamu era buli kasente ke bakuwa bakatwala nga katono nnyo wabula okukuyamba. Baseka naawe wano olw'ebyo by'okola naye bakyuka mu katikitiki. Baseka naawe olw'ekyo ky'okoze, baseka naawe olw'okulabirira omwana waabwe naye lw'osobezzaamu katono bwe bamusanga akaaba oba singa abaloopera nti ono ankubye oba mpisa bubi, omukwano gwabwe okuggwaawo eri ggwe munnayuganda teguweza ddakiika ziweza 3. Mmwe abayimiridde obutagwa abaana ab'obuwala mwegendereze, musibe obusolo bwammwe ku mpagi, muve e Uganda nga mwegemye obwagazi obukola ekintu ekyo. Mwewale omusajja w'awaka okujja n'akuyogerezaako, okujja n'akukwana. Bw'olaba embeera eyo eneebeerawo, nkwegayirira nga nkusaba kwata emigugu gyo komawo ewaka. Mutukwasa nnyo ennaku nga mulaajana nga teri ayamba. Lw'ogwiriddwako ekizibu ekyo oyinza okuyandayanda kampuni eyakutwala nga mpaawo ayamba, mpaawo awuliziganya naawe. Oyinza okuyandayanda n'obaako ka vidiyo k'osindika naye kagenda okutuuka ku beewammwe ekituufu obudde buba bukuyiseeko. Guluma yaguzza, bangi mutuukeyo ne mwesesa, bangi mutuukeyo emitima ne gibalimba ti omusajja w'awaka engeri gy'anneeyogerezaako bwe muwa omukwano osanga n'afuna obuganzi mu maka muno. Buli mwana agenda ku kyeyo oliko emyoyo, oliko empewo. Empewo tezikkaanya na kikolwa ky'ogenda kwetabamu, empewo zo zennyini. Kaabe mwana w'awaka nga waliwo omuvubuka akuzeemu, ky'olina okwerekereza kye ky'okwegatta. Teweemoola n'olunaku n'olumu, beera mukambwe ku nsonga eyo kubanga ky'otakoze obutalabika tebulya nguzi. Waliwo omukyala wano naye nga si mukyala mukulu wabula muwala muto. Omuwala ono alina ekirooto, ekirooto kino kya ntiisa, ekirooto kino kya bulabe. Osanga kinavamu ekyokuyiga kubanga ekirooto kino kimuweerezeddwa bajjajjaabe. Omukyala ono agamba bw'ati: Mulangira nafunye ekirooto nga ndi mu kiyumba mwe nkolera omw'Omuwarabu. Mulangira nabadde ndi awo wakati mu kirooto, boosi mukama wange omusajja najja. Mukama wange n'aŋŋamba njagala kumpaako. Kye navudde mugamba, mukyala wajja tusanga. Omwami teyakomyawo n'agamba tewali buzibu. Omwami teyakomyawo mu kirooto n'akwata oluggi n'aluggala. Nagenza okulaba omwami n'ansika n'ankuba ku buliri. Omwami ne yeggyako engoye.
omwami ne tutandika ekikolwa. Omwami okwandibadde okummaliramu oba okunjiwamu, omwami yammalidde ku bisambi. Nagenza okulaba ku bisambi byange amazzi g'ataddeko ng'ate ndaba busa bwa nte. Nagenza okulaba mu kasolo k'omwami mukama wange nga kavaamu omusaayi nga gutonnya. Kye navudde mubuuza, ate omusaayi ogukuvaamu mu kasolo? Omwami n'aŋŋamba, totya, tewali buzibu. Twabadde tukyali awo, omwana ow'omu maka n'atusanga. Yasanze ndi bwereere, yasanze ne taata we ali bwereere. Omwana kye yakoze kwe kudduka agenda abuulire maama we. Boosi mukama wange kyeyavudde adduka agende yeekweke mu kinaabiro yeekukume. Nange mu kutya okungi nadduse ngenda mu biyigo sobole okwekweka eyo. Nataddeko bulawuzi ne nteekako ekinu ne nziruka mu kinaabiro. Bwe natuuse mu kinaabiro, mukama wange omusajja namusanzeeyo eyabadde ankoze ebintu bino. Bwe namusanzeeyo, mukama wange yanneegaaniddewo. Yaŋŋambye ke batutegedde bagenda kutta, ke batutegedde bagenda kusaanyaawo, ke batutegedde sala amagezi odduke. Dduka, dduka. Nabadde nsala amagezi nziruke kubanga ye yabadde anvuddemu. Mukama wange omukyala n'atuuka. Mukama wange yatuusa ayomba nnyo, n'ayomba ebigambo bingi mu kirooto, naye ng'ayombera mu Luwarabu. Yabadde amanyi siruwulira, naye ebimu nabadde mbiwulira. Ne mugamba si bwe kibadde, ne mugamba leka nkunnyonnyole. Omukyala n'agaana, n'agamba kikyokoze, kikyokoze n'omwami wange. Ne mugamba kankunnyonnyole, saawuliriziddwa. Awo nno kyewavudde wajja abakyala babiri bannayuganda okuntuusizaayo ebigambo bye nabadde sobola munnyonnyola, ye bamunnyonnyole oba bo bamunnyonnyole. Abakyala bwe bagenze bannyonnyole mukama wange omukyala, tewavuddeyo kalungi kuba nabadde mbeesigudde. Abakyala bakomyewo nabo nga banneefuulidde, ne baŋŋamba ky'okoze si kya buntu, ky'okoze tekiriiyo. Tukusaba okwate ebintu byo, okwate ensawo zo, engoye zo, odde ewammwe. Era abakyala be bamu ne bagamba ate ekibonerezo kye tukuwadde, genda ku kisaawe, tewali wadde okusasulira tiketi, naye ogyesasulire. Mukyala gw'ogamba nti mu kirooto nabakaayanyizza ne mbagamba ŋŋenda ntya nga siina ssente, siina busobozi. Ne bakugamba nti okusinziira ku kibaddewo, kwata ensawo zo odde ewammwe mu Uganda. Omukyala ono agamba bw'ati, mu kirooto nga sinnazuukuka nagenza okulaba nga mukama wange omusajja eyankoze biri gye yabadde yeekukumya avuddeyo azze. Nanziza ku bbali n'aŋŋamba tofaayo kuba mbadde nkwagala, ŋŋenda kuwa obuyambi ogende bulungi. Okusinziira ku bubaka buno ofunamu kyakuyiga ki? Abasinga muliko empewo era zibaagala nnyo, era zibaloosa, era zibawabula. Baana mmwe muyitiridde okwemoola, baana mmwe muyitiridde obuteekuuma, baana mmwe emitima gyammwe gibalimbalimba, baana mmwe mufuna essuubi ne mwerabira ekyabatwala. Jjukiramu ng'olinnya ennyonyi, wagenda mu bunaku onoonye ensimbi kubanga emirimu e Uganda yali gikusobedde. Gwe wennaawuliriza osituka bulungi okugenda okunoonya ssente naye ng'ogenderedde ennaku yo, mbasaba beera ku mulimu w'okolera, beera ku nnaku yo. Gamba nti ndi mwana wa munaku, gamba nti najja kunoonya ssente, sajja kunoonya basajja, sajja kunoonya mukwano, nanoonya ssente. Nkusaba obeere mukambwe nnyo ku nsonga y'ekikolwa ekyo. Togezangako, tokemebwangako n'olunaku n'olumu
n'olowooza nti omukwano gw'ogenda okugwamu ne mukama w'omusajja gwina gye gugenda okutwala. Empewo zammwe zennyini ze zibaviirako okubassa kubanga tezikolagana, tezikkaanya na kikolwa ky'obeera ogenda kukola. Tezikkaanyangako ate tezaagalangako oyagale musajja atali wakkali kyayo. Empewo zennyini wakati mu kunyiiga ze zikuviirako okuttibwa nga ziraba ekyakuleeta okivuddeko. Tokemebwanga wadde waka waliwo omwana omulenzi omukulu n'agezaako kukwana n'okkiriza. Bwe banaakukwata, Munnayuganda tolina ddoboozi mu nsi eyo. Munnayuganda toyogera ne bakuwulira. Munnayuganda bakutwala nga eyagenda okunoonya obubuddamu era ne ssente ze bakuwa bakitwala nti kasente katono nnyo ke bakuwa era bakakuwa ng'ejjoogo era bakakuwa nga bw'onooteeka ssente mu kibaafu oba mu kinaabiro. Toyina makulu mu nsi eyo ne bw'oligenda ng'erinnya lyo lya Kiwarabu, ne bw'oligenda ng'oli wa ddiini ki, ne bw'olibeera weeyita Shamimu naye ng'oli Munnayuganda, tebali kwagala. Kye bakwagalako kwe kutuukiriza ebyo ebyakuleeta naye bakutwala ng'embwa ebeera mu sitoowa naye ng'omugaso gwayo ekuuma n'okugema ababbi. Era singa omulimu gwo gugirema, embwa nannyini waayo asobola okusalawo okugitta. Bw'otyo bw'olabwa ng'oli mu nsi ezo. Gendeera ekyakutwala, gendeera ennaku yo. Toyinayo ankowo yenna ku muliraano waddewo n'oddukira omubuuliremu ensonga zo oba weekweke. Buli we weekweka bali bakkaanya kimu. Ekirala, abakazi baayo baakula bubi. Abakazi baayo abasinga babeera batono. Abamu tebaba na bubina, abamu tebaba na figa, naye ku maaso oba ku feesi zaabwe babeera balungi. Bannayuganda mugenda ne mugenda mu nsi ezo. Bannayuganda mwesiimye muliko obubina. Bannayuganda mwesiimye muliko entumbwe era ziriko ne mugaba. Bannayuganda mwesiimye abamu mulina amaaso amalungi, abamu mumwenya bulungi, abamu mwogera bulungi, abamu mwakula bulungi. Olutuuka ng'otuuka mu kiyumba omwo ng'otandika okuzannya emizannyo ebiri. Oweereza emmere, ofumba, okeera okusiimuula. Bannayuganda gye mwakoma okwetega, osiimuula ennyumba naye osiimuuzisa bukodyo. Eno bw'otega abasajja b'eno, boosi w'omu nju akuyitako naye nga naawe sayinizi zo mbi, embeera zo ze weeyisaamu mbi. Nakwebaza nti weebala emirimu n'omuddamu mu ddoboozi ery'eggonjebwa eriraga nti naawe nkwagala. Mwemoola nnyo, mumwenya bubi. Ekikugaana okubeera ng'oli mukambwe eva kiki? Kubanga bajja kukukwana. Lwaki omwenya emmwenye y'ekikaba? Lwaki omunguula eriiso mu ngeri y'odditunuza mu bukaba? Lwaki oba oyita ku bboosi wo omuyitako mu ngeri y'ekikaba? Lwaki osikiriza? Omuntu yenna osobola okweteekamu ekifaananyi ekitasikiriza mulala, naye nammwe gye mwakoma okwetega, mwe abagenda ku byeyo, mwe abayimiridde obutagwa, mbalabula ne ssekulabula yenna mujja kuttibwa. Katudde ku kirooto tukivuunule kubanga ekirooto kye kivuddemu omusomo guno gwonna, kye kivuddemu obulumi buno bwonna, kuba naffe ababalaba abawulira bye muyitamu obulumi bungi ate mmwe bwe mutasobodde kulaba. Ekirooto kino amakulu gaakyo gategeeza bwe gati: mwana ggwe tugenda kugeza emirundi 3. Oyinza okuba wagwa dda mu mukwano ne bboosi, oyinza okuba temwekolanga naye nga mu bubonero mwagwa dda mu mukwano mwembi. Ntegeeza ki? Nti oyinza okuba ng'omwami yakugwa, yakusiima era nga sayinizi oba ebikolwa byeyoleka lwatu nti alabika bboosi waamu nanjagala. Kati ate nga naawe gwe yeekolezaako, naawe oteekwa okuba engeri gy'ali mukama wo nga be bakusasula, naawe olabika wagwa mu bikopo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bboosi bw'aba yakkolamukko, mwana gwe waleeta obuzibu, empewo zirangiridde okusaanawo okwo. Ekyokusatu, bw'obanga ebyo byonna tebituukangawo mu bulamu bwo,
waliwo enteekateeka eriwo mu mutima gwa boosi ng'awulira ayagala yeebakekokko naawe. Weegendereze, waliwo ekijja nga si kya bubi nga boosi akwagala era ng'ateekateeka olunaku olumu akuvumbe oba ateekateeka okufunira ewantu ewafunda akukolemu, kubanga alina ebintu by'akwagalako. Olabika wakula bulungi, olabika omufaananira bulungi, olabika nga akwegomba, olabika ng'osinga ku mukama w'omukyala, oyina by'omusinga. Kati kye kizibu ekiri maka omwo muwalaga, boosi alabika akubira obufaananyi buli lwakuyitako era abusiiga. Tolina waakuddukira, enteekateeka eriwo mu mutima yeeyo. Bwe muba temwegattangako, bwe muba temufunanga bubonero bwa buliwo nga kituufu taggambangako. Kati kitwale nti boosi alina enteekateeka essaawa yonna, olunaku lwonna, obudde bwonna, waliwo enteekateeka nga mukama w'omusajja omuwarabu alabika bw'anaakusanga obulungi oba nga mukama w'omukazi atambuddemu ayagala kulyamu, oyagala oba toyagala, kuba ye nannyini maka w'anaakusanga wonna, oba kaluumu w'osula oba kaluumu ng'oli mu kusiimuula, obubaka bukulaze bulungi olujjajja dduggala akukolemu. Naye sayinizi ziraze nga bw'akufuseeko amazzi akufuseeko busa. Mu nnono oba amakulu g'obusa gategeeza okusaanawo kw'ekintu. Era bwe baba bakuma obusa ku kyoto nga waliwo ebikusumbuwa, bagamba nti nsaba obusa buno bwenkutte busaanyeewo embeera embi, okukaaba, okubonaabona, obusibe, obwavu. Okitegedde? Obusa bunsaanulira ebirungi, essanyu, emirembe, bwe bityo. Obusa busaanyaawo. Omusajja akufuseeko busa ku bisambi byo. Ogwo mweso, jjajjaawo akulabula akugamba ogenda kusaanirawo eno, n'emirimu gyo gigenda kusaanawo. Bwe busa. Omweso gw'okubiri, ogenza okulaba mu kasolo k'omusajja mukamawo nga kavaamu omusaayi gutonnya. Kye kikulaga nti ensaanawo gy'ogenda okusaanawo egenda kuba yakuyiwa musaayi. Bwe bataakukube kabazzi ku mutwe, bajja kufumita ekiso oba okutemako omutwe. Togamba nti saakugamba ng'olunaku lukufundiridde. Bwe luli kufundirira, olikuba ku masimu g'abo abaakuleeta nga tegaliiko. Oliyandayanda okwateka vidiyo kaweereze ku WhatsApp ku mikwano gyo bakaweereze ewammwe ng'obudde buyise. Bangi bagezezzaako nga batuuse mu kaseera akazibu, naye nga ne bw'osindika oluusi neetiwaka lwe zibula, oluusi ate gw'obisindikidde bituuka leeti ku abo abakumanyi. Mwana gwo bwe kiba nga kiriwo ekityo, kwata ensawo zo ova e Bulaaya, gwe nannyini kirooto kino. Ebigenda okuddirira si birungi, jjajja abirambuludde. Mwana gw'omusajja akwegaanye, agambye dduka kuba batutegedde, dduka bagenda kukusaanyaawo, dduka bagenda kutta. Kibadde kiraga ki? Nti omusajja tasobola kulwanirira. Ekibi ekiri mu Bawarabu nti wadde omusajja muntu mukulu, ye kyayogera kye bagoberera, gwe ate kyoyogera tebakigoberera. Bw'agamba nti ye yanneeteze, bajja muwulira. Bw'agamba nti ye yankwanye, bajja muwulira. Bw'agamba nti omukutte bukwasi, era bajja muwulira. Abawarabu beesulise, tebasobola kgeraageranya nti oli mwana wa buwala tosobola kukwata musajja oli kuba mukulu. Bo bawulira kyagambye, kubanga bannayuganda temulina ddoboozi gye bali. Mugenda ng'ebibwa ebigenza okukuuma ababbi, ebigenza okukuuma ennimiro, ebigenza okukuuma enkima nga zirya ebintu by'omu nnimiro. Mugenda ng'ebisiimuula, mugenda ng'abantu abalemererwa,
mugenda ng'abantu abali eyo mu kasi akakolimire, era mugenda ng'abanoonyi b'obuyambi, era abasinga obungi babatwala nga abanoonyi b'obuyambi. Teri akumanyi, teri akuwulira. Abakyala beeri bamalirivu, abakyala beeri bakambwe nnyo, abakyala beeri bassa kimu ng'enkuyege, abakyala beeri bayambagana, era w'okikolera nannyini musajja omukyala waawo n'akimanya ayinza okukunga banne oba bana oba basatu oba babiri ne bakulumba, naye mu kulumba nga wamwagalidde omusajja, ekyamazima bo gye bali ne gye muli mmwe bannayuganda tewaba kusonyiwa. Bawulira olulimi lumu okukutta oba okusibira mu nnyumba ne bakutta oba ne bakwokeramu oba ne bakufumita ebiso. Gw'ayimiridde obutagwa ng'omwana ow'obuwala weegendereze, wekkaanyi, si birungi n'akamu. Njagala ow'ekitiibwa obubaka buno bwafunye. Mwana gwe oliko lubaale, ne lubaale akugambye ekitaakutwala tokyeyingizaamu. Togezangako n'okemebwa n'okola ekyo ekitaali mu mutima gwo ng'ogenda. Bwe kiba nga kigaanye, kwata ensawo zo ogende. Jjajjaawo akulaga nti mu kikolwa ky'oyagala okwetabamu si mukambwe mulwadde. Bwe bagenza okutuula mu nsonga mu kirooto, abakyala bannayuganda babadde bajjajjaabo, nabo bagenza okuvaayo nga bakwefuulidde ng'ekituufu bakugamba ky'okoze si kya buntu. Kwata ensawo zo, kwata engoye zo, kwata ebintu byo, dda ewammwe, ogende ewammwe. Ogezezzaako kangula ku ddoboozi n'ogamba nagenda ntya nga sirina ssente, era tobadde na ddoboozi gye bali, boogedde ekigambo kimu. Kwata ebintu byo odde eka. Mwana gwe oteekwa okuba nga mukama wo omusajja, naawe oyinako akalowoozo olunaku olumu ke wamufunako, oba okuba nga mulinaku we mutuuse, oba okuba nga mulina bye mwayogerako, oba okuba nga yakuttirako ku liiso n'akumwenyeza n'omuddiza kasimayiro. Kubanga mu bubaka kyeraze lwatu nga boosi agamba nti tofaayo, totya, ngenda kuwa obuyambi kuba nkwagala. Kitegeeza mwana gwe mu birowoozo byo okusinza ku bubaka bwo, boosi naawe waliwo engeri. Erabika nga tennaba kutuuka ku kinyusi naye nga weeri, ng'ateekwa okuba bwakumwenyeza naawe omumwenyeza. Baana mmwe mwetegere mu nsi yammwe, mwamanyira ebintu by'okwetega, mwamanyira obutatuulira awo. Mbasaasiddeko nnyo ne mbatumirako nnyo bwe munaba nga obusolo temubutunze. Bwe kiba kigaanye, mwana gwe oba n'abalala abasuubira okugenda e Bulaaya mu biyumba, mufune omutunzi w'ekyalaani afune empiso eno etunga n'engalo, mufune amasanda, onaabe bulungi okale, osige amasanda ku ttama ly'eno n'ettama ly'eno owumbewo. Bw'olaba waneegattulula, funa omutunzi atunge obutama bwombi n'empiso ne wuzi eza nayirooni agattewo, alekewo woofukira. Mugende mukole, mumalirize okukola nga temwonooneddeyo ku mawanga. Okomewo wano waakiri akasolo bakagattulula emulago. Okitegedde, nze ge magezi ge mbawadde. Funa empiso ne wuzi ne wuuduggulu. Wuuduggulu ndowooza asobola okugatta obutama obwo n'abugatta ne bwegatta, oba supaggulu. Funa empiso, mala okusiiga katama k'eno ggulu n'eno ggulu. Kale okwate empiso, bw'onootungiramu amasanda gali, ojja kugenda okudda eno nga kasolo kakutte nga kazibye. Myezi 3 kajja kuba kamaze okuziba. Kati olekawo woofukira, ojja kuwona ebibambulira ebyo. Omweso gw'obubaka gweraze lwatu. Mwana gwe oba olina ekintu ekitandise okukwambala mu birowoozo byo wakati wo ne mukamaawo, ng'ate mukamaawo mufumbo, nkusaba genda mu ttooyi okipame, otandike okukyusa embeera n'enfaanana ng'oli mukambwe, era nga singa boosi wo anajja n'abako kyagamba ng'oli mukambwe nga toyinza kukikkiriza. Bw'onolaba tekijja kwebeereka oba obutalinda binaddirira, kwata ensawo zo ddeeka, obulamu bwe bugagga,
ebirungi ojja kubisanga. Kwata ensawo zo ddeeka kuba waliwo ekijja nga tekijja kubeera mu kwesalirawo okwo ng'omusajja alabika ajja kugwikiriza mu luumu aggalewo oluggi awunzike ng'akuliddemu. Tewali kigenda kwebereka mu bulamu bwo kubanga ekirooto kiraze bulungi ate era omusango bajja gukusingisa naye bakulaze kiki ekigenda okujja mu maaso jjajjaawo akulaze ng'omusajja mu kumaliramu oba mu kufukako akufuseeko busa. Tukugambe jjajjaawo akugambye nti ekikolwa ekyo singa onookikola ne kibeerawo obulamu bwo bwandigenda bwe busa buno. Era jjajjaawo n'akulaga ogenda kufa mu nfa etya ti omusajja akasolo ke kavuddemu omusaayi ti omusajja agenda kukuzaalira okufa agenda kukuzaalira okusaanawo. Enfa gy'onoofaamu yandiba ey'ekiso yandiba ey'akakumbi oba akabazzi oba ekiti mu mutwe nga bw'onoga nti enfa ejja kuba yakutirimbulwa ejja kuba yakuyiwa musaayi. Mwana gwe nkulabudde ate saagala otukaabye obutalinda binaddirira. Mwana gwe vva mu kiyumba ekyo omusajja waamu nga si mu bubi mu bulungi omusajja waamu akwegomba naye jjajjawo akugambye nti olunaku lw'onooyimirira naye bw'oti bajja basanga. Okitegedde? Jjajjaawo mulengera alengedde ebijja mu maaso agambye kino tekigenda kuva mu kusalawo okwo ajja kugwikiriza nga muliwo mwekka oba nga mukama wo omukazi anaatera okudda oba nga alina waali akugwikirize wantu oba oli mu kusiimula mu luumu oba luddawo oba woosula. Kino tekijja kuva mu kwesalirawo okwo nti nja kuwaako olwokuna oba omwezi ogujja. Nedda waanaakusangira wonna olujja ajja kuggala luggale akulyemu mu ngeri ya toleekaana bajja tuwulira mu ngeri ya tokyakyala eri batuwulira bw'etyo mu ngeri y'okufundiriza. Naye jjajjaawo akugambye okwegatta kwe mulyegatta kwonna kulivaamu kufa. Jjajjaawo okusinziira bw'alabamu abantu abo okusaanawo bwe busa buno. Amazzi agamuvudde mu kasolo mweso amazzi agasoose gabadde busa obw'ente bwe butegeeza okusaanawo. Amazzi ag'okubiri g'olabye gava mu kasolo gubadde musaayi ekikulaga nti omusajja agenda kukuzaalira okufa. Jjajjaawo ennaku emuluma akulabudde naye oyinza obutategeera. Embeera eyo gigema obulamu bwe bugagga era obulamu bwe businga era okugema embeera eyo kwata ebintu byodde ewammwe naye waliwo ekijja nga tojja kumalako nakyo. Gwe ne bw'onoogamba nti sijja kukkiriza jjajjaawo akulaze nti omusajja ali kufundiriza wantu nga tebiriimu kukkiriza kuba omusajja yakwepikira dda mu mutima. Okitegedde? Kansuubire nti otegedde bulungi. Akukuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu.